Yes, nkwaniriza akadde kano oli otya gwe nali following nawe agyekumirako naye nkwebaza ne gamba nti wakola kyamaanyi bagita Fade TV Gwa Segirinnya towummula ge mawulire aga training akadde kano ku mitimbagano egya social media oluvannyuma lw'enjuki okusalako kamera wali mu bitundu by'Erwengo kamera emu eya TV emu ey'amawulire owa TV omu yabadde ageza kubanga ndowooza akwata amawulire n'okundooza n'okuswiminga ndowooza okuwezera kubanga abastreaminga kigundi eno oba campaign eno oba omukolo guno ku TV yabe live wa TV ki ekibadde Erwengo kibadde kikambo enjuki zasazeeko kamera ne munnamawulire nadduka nawe wa TV ey'emu n'akola ki n'awenyuuka kamera n'agirekawo awo abasinga bagamba nti ogwo Omuzimu Gwa Segirinnya yagezaako kubanga gulaga obutale bumativu olw'ensonga nti bwe yali afa bantu bangi bagambanga nti Segirinnya towummula sigalanga olwana fight hard era abasinga bagamba nti Segirinnya yandibanga replies bakuyita ku replyinga oba okwanukula munyanukula eri enkambwe TV eremeredde okubanga ekola ki egeza kubanga iraga program eno live agubadde nza mukolo gw'aba NRM asalizaani bitundu by'Erwengo obunkeke bubadde bungi nnyo omukolo tegutambudde na bulungi ekyamazima andi enjuki nga zifuuse enjuki enjuki zibadde zimazeeko emimbi basinziza kulowooza nti zigenda kukoma ku kamera maama zizooka zitabaala buli wamu imagine eri abasinga bagamba nti temwekwasa Segirinnya temwekwasa Mr. Update mumulekawo mule mirembe eryo ddogo nti media house zeroga era nti nno kirabika eno TV waliyo munne waayo agiroga agimazeeko ndowooza emirimbe atayagala kubanga naye akola kyefuna amawulire gano n'okuweza programu eno live oba omukolo guno live mu bintu bya competition bintu bya ddogo naye ng'ekyamazima enjuki zasazeeko ekifo kyonna zasazeeko kamera yonna ekyamazima tayinza kubanga aweereza mukolo guno live yavuddewo nabuvi n'adda ku mabbali ono yina asigala nga munnange ebintu abikwata live butereevu n'asigala nga abikola ki abiweereza live omusajja tiye bamusazeeko ekintu n'akivaamu abasinga bagamba nti eyo reply ya Mr. Update atandise okubanga azoganya atandise okubanga akola ki atandise okubanga awenja agezaako okuba nti naawenja era nti no mbajja kubaalaga amukwawo munnanga bayinza okubanga bamanyi ku ekyo ekyatuukawo ku kufa kwe abasinga bagamba era abasinga bagamba mbu egyo enjuki bw'atambulira omwo mbera asookedde Erwengo ku mukolo gw'aba NRM naye nga munnange ensonga zeezo munnamawulire bambi musajja atu byamususseko byamusobedde lwakubangeza kubanga noonya munnamawulire wa TV kyeno ekyamazima kyalemedde okubanga nfuna munnamawulire akola ku TV kyeno kubanga ono amuddiridde wabukedde ono ayambadde ekikoofiira ono n'essaawa wabukedde nibo neyadde oba kamera ono yadde ya TV kyeno kamera yabadde ya TV kyeno ezaako kubanga aginoonyereza ndabe TV kyeno baganye okugiraga mu lwatu bagezaako okubanga bagiteeketa mu private naye endageza kubanga anoonyereza wa TV kyeno lwaki enjuki zalumbye ye lwaki zalumbye TV endala buzibu kidogo besindikira eddogo naye enjuki sewo zamuzinzeeko imagine nezijja omuzinga gwonna mpaka ku kamera ye webbwa nezeetuuma okwo kyewuunyisa naye abasinga bagamba nti enjuki nazo oluusi nanzi ziranga z'okukola ki okuyizako nga zikola ki zigeza kubanga zikuwa information yinza okubeera mu future oba mu biseera eby'omu maaso eyo nanzi ziyinza okulaga nti olina omugenyi agenda okujja nti oba ogenda kufiirwa nti pewaka bagenda kubaawo agenda okufa zibikola byonna enjuki nanzi era munange mbw abantu abedda baazikozesanga oluusi nga bwe ziba zitabuse wakoba okulumba awaka
abamanya nti omugenyi agenda kujja, tugenda funa omugenyi, oba waliwo agenda okufa, oba tugenda kubaako gamba n'omukolo gw'enjawulo, oba n'amawulire ag'ennaku, oba n'amawulire ag'essanyu. Abantu bedda baazikozesanga naye nga munnange ewummula mirembe Mr. Update abasinga bagamba nti Mr. Update atandise okuba nga alwana era nga abasinga bagamba nti eno lipula ey'amaanyi nnyo era nti neva wa Mr. Update. Mune ebitambulatambula kadde kano ku mitimbagano egya social media bagita Faadi TV mungera okuba nga mugikumira ku Faadi UG News kw'ossa ne KBTV gya Matic yalese firimu empya bagita Pressure tunakuba tuna episode lunaku olwali episode empya temulina kubanga mugisiwe cheka ngo kyagenda maaso ali ku makula ya kika ku Sani Makula TV mongere okubanga musupporting Aromatic no ku Sani Faadi TV yogi KBTV GKR TV Uganda now Aromatic kyeta filimu nyingi nyo Damage season 1 yakomekerezddwa katubina ku season ndoza ya kubiri nkugamba nti sigala nga owagada maaso bera stand by olya kuba ofuna ebyettabwe byakabi okuva mu nkambi ya Aromatic Entertainment. Munange byabadde lwengo ku mukolo ogumu ogwa munnakibiina kya NRM ndowooza bintu bya campaign ndowooza enji z'abasazeeko abannamawulire namawulire omugwa ali gwe zasinze okumalako emirembe n'okutawaanya nga ne zimubuzaako embiirya musajja watu yakkanye kamera agireseewaawo neyegendera yagibalekeddawo nezooka zitavokawo nabo ne zibalumbalumbamu kaawo naye nga zasinze kwetalira ku kamera awo naye nga n'abasinga ndowooza zabalumyelumyemuko ababadde awo ku mukolo omukolo tegwatambudde bulungi ebyaddala tegwatambudde bulungi kuba abasinga bagamba nti oyo Mr. Update yali mu kubanga bayisaamu eggaali nti teri kuwummula alina okubanga asigala alwana ng'abasinga bye bamusaba nti keep fight Mr. Update bambi byebitambulatambula kadde kana Faadi TV